bakyazanya abasajja bateeka ssente mabiga oba Jeff yateekayo ssente Jamal obutazanya ngene Jamal tile ba good life akaliro tomanya naye music ate bwatyo bwe yakyuka lwaki mbaga tukifuule political tuuliza nnyo Bobi Wine ng'ayogera nti eggwanga lino lyafa nnyo oyo muyimbi mujja kirabanga eky'okuyimba tunaatera okulaba omuntu ng'asobola okukuba essimu mu ddwaliro nga temumukolako olira tunaatera okulaba abantu ng'asobola okukuba mu ddwaliro gye bakututte n'agamba tomukolako ebintu bya connection naye nga byandibadde bityo tunaatera okulaba omuntu ng'agamba nze bajjaji mbamanyi fayiro yoyo temugikwatako bino bintu Museveni yabitandika bukolo from above kati n'abaana Bebe Cool ayonse actually Bebe Cool ayonse ensigo ya bukyayo kuva ku jjajjaawe Bebe Cool abanya Museveni Bebe Cool ensigo gyayonseko gyabagamba gyaliko eyo gyabadde gyasimbulize eyo obukyayi kugamba mu nsolo gamba mu bitoyuza nnyambi ki yagiyonka ku Museveni byebyo nti Museveni asobola okubirako abantu abamu masimo gambwe bamute ote bamuta call from above kati naye ne bayiga system yakubeera corrupt bannange enguzi obulyako obukenuzi bwe bukyasinza okubeera obubi mu ggwanga muti muleba ngo bantu bagagga nenga mugagga mukwano gwa Idi Master nengo mwana we musiru nengo mwana ayino yita ebintu wonna sector zoononese twetaaga good governance twetaaga obukulembeze obutuufu nti omuntu ddala omwana wabanga ddala ayina ekitone this is why baganda bange nje bwe musinga okulaba bagamba nti bayimbi bali mu kifo kikyamu talanta ziri wansi eno bazituulira dda Bebe Cool katika mbabuuse n'ekintu kimu all these songwriters abantu these are sellouts songwriter gana wakayimba omwana omuyimbi omuto naka exposing ne ku muyimbi omukulu ate abayimbi abakulu batwala obudde owuliriza abaana abato ne katika mbasese abana tumbira ne ideas ziri fresh mu bitone byonna si mupiira si kuyimba si kubuuka omwana omuto raw talent ento ebeera ya bulabe nnyo bano Bebe Cool bawuliriza buli luyimba bwe bajaza ideas you can board have created time ebayiseeko ati manyimbi omu music yo Uganda zote muri mu retirement thing bote bali yawo bunoba alinga omusambi w'omupiira nti wanamenye ko okugulwa ajja kunnyuka nedda kali bana abasajja bo batone bawuliriza buli muyimbi ajja buno bonna bwana obuto bufayino babuwuliriza waka waabwe naye wagamba nti kajja kuyitawo tekajja kuyitawo ate era mwe bajja bano abantu bawandiika ennyimba ba-exposing waka w'abana abaana wansi wali abaana be batuulidde mbagambe Uganda has more talent ezitanavayo bazibatuulidde than ze mulabako Uganda ezirina ezo talenta entuufu nno ddala naye kati tulitambuliramu eyo system nti omusajja asobola video nagirabye nenkwasa ennako nendowoozamuko ku bantu bebataddemuko ku ssente nti otajja kuyitawo kakapito kabwe ke bateekamu oba baayokya manda oba batunda byapa okapoloti ngaakayingire industry omusimbi gugenze mu video omuyimba omunene wuyo akubye obukubi ssimu oluyimba lukutuulidde lugenze ogenda kwekya ogenda kubba walimu okwetunda walina ku talanta otaddemu video oli mwana muwala wa buwala sente kawandi badde otalikawo ba business okubanga otunda oba tugambe wiivu oba ebitambaala ka business ogamba mmanyi okuyimba nayigira mu church obange eyo kankube kayimba ngende wali next oba kademani ankolera akayimba ne wabira omuyimbi omulala awulira nti osawundi nze ngoba mukazi we oba osawundi nze nga leema n'agamba batojja kuyitawo bino ebisi Bebe Cool yekka yateekamu ssente industry yonna bwetyo bweri and it's sad mukyakiraba ng'ekiri mu industry music ya industry tutuusaawo ze bagambye ne mu ssomero byaliyo ng'omuzadde akuba essimu omwana we n'ayita kasaba ne ssente ninga byonna kiddayo ku nsigo eno Museveni gyayonseza abazzukulu ba Bebe Cool ey'obukenuzi n'oba kubeera corrupt tugizze wansi eno tugambe enafize na Bobi Wine kyatugamba kyekituufu bwe tutagyeko gavumenti eno nti n'omuntu asobola okujja n'agamba nti because kambabulire buyonka ensigo y'obukyayi oba ey'obulyako oba ey'obukenuzi sometimes otuukisa n'oba tokyewuliriza ng'oyogera now we have normalized it omusajja asobola okujja n'agamba bwe mba saagala luyimba lwo lwengo waluzannya ngenda teekamu ssente that is actually absurd kibi nnyo naye akugambye at least yakugambye akulaga nti system yabwe wadde nebbeeto kikola ebakkirizo kikola so kibi nnyo ddala naye nga nze ndabira ddala nga era tukizaayo mu by'obufuzi kulwanisa kujjako Museveni nti tujja kulabayo n'abasawo ng'omusawo bamukubira essimu yamugamba etomukwatako ng'ofa n'ekiwoowolo kyo gwe totuulanka okukaawo n'obeera mu ddwaliro ng'omuntu aggwamu omusayi weetaaga omukolako ne wabeerawo abayitawo nga just bo basimu so eyo gye bayita enguzi gyali mu ku-exposinga yennyini gavumenti gy'alimu actually nze Bebe Cool namwagadde nnyo kuba ayongedde okulaga gavumenti gy'aweereza kiki kyekola
kuba omuntu okwogera ekintu ng'ekyo kitegeeza he is happy with the government eriko naye ffe twanso ffe tufunye ekifaananyi government kikyeri kino bwe nkyasiiba atugamba buli nnaku kyasiiba atuluŋŋamya nti bannaye enguzi yafuuka enguzi ate olaba owa yero oba omuntu wa NRM akugambye nze nsobola okuteekamu ensente oba enguzi no batakuzannya kitegeeza atuyambe na nnyo okulaga political party ye kiki kyesinga okubeera ng'ekola nti NRM yanguzi olwedda agiwagira akulaze nti bo balina ebbeetu okukola bino so bebe kulu mu bino ssanyuka ennyo okulaba nti asobola otuula mu kamera n'agera statement nga zino kuba ali mu ku-exposinga political party ye ali mu ku-exposinga ensigo eri jjajjaawo gye yasimba Museveni ye n'agiyonkako ey'obukyali ey'obulyake kati ate kati statement ya bebe kulu ffe tuyamba nnyo nga bannabya